Kale ate ebyo nga tubitadde ebbali, poliisi ekutte omujaasi wa UPDF n'emwogeza gye yakweka emmundu gye yabba ku musirikale waabwe mu bitundu eby'Entebbe. Emmundu eno ekika kya pisto bagisanze mu maka g'omusajja ono mu bitundu eby'e Kamwenge. Emmundu eyabbibwa ezoojuddwa amaka ga Private Alex Kaluhanga ng'akolera mu nkambi y'amagye y'Ebekikugo e Lugazi. Poliisi ekola kunoonyeza kuziba emisango gy'ekulembeddemu ekikwekoto kino. Basse kumenya oluggi lw'ennyumba ne bayingira munda. Bwe batuuse munda n'abagirira emmundu we yagikweka. Basibye ekinyi era bagisanze yagisinga mu kiveera. Poliisi erondoola ensonga eno ng'ekulembeddwa mu Isima tomusange baliko bye bannyonnyodde. We are like 7 officers. The guy took us. He had dug into his bedroom, placed a stone and a basin. So he at first pointed where the stone was. I dug myself. There was nothing. Guy wadi Private Kaluhanga yabba emmundu eno okuva ku mukwano gwe Florence Awino naye musirikale wa poliisi akolera mu poliisi y'okukisaba ky'ennyonyi Entebbe. Ekikula kino kyaliwo nga 8 omwezi ogwokubiri omwaka guno. A friend, the complainant, according to what I hear, and he used to go at hers. Now, it's like when we were together, he saw she had gone outside, he picked up the gun and took off. Emmundu eno ebadde amasasi 15 ng'asangibwa n'ebyambalo by'amagye ebiwere ekikunda n'amateeka agabafuga ag'okusaba olukusa okubeera nabyo. Then you was by why you leave them in their house? You're supposed to be in the barracks. They're supposed to be in the barracks. Abamu ku batuuze boogedde ku mbeera eriwo. Kandi Kaluhanga Alex mbene manya ngo n'omusirikale kungambe ntakumanya ngo omunju ye bayinemu ekisinti ekyo. Owa poliisi tomusanga annyonnyodde engeri gye balonde Kaluhanga ne bafuna emmundu eno. We succeeded, we recovered the gun and we have it, and the suspect we have it. Timothy Mushabe yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV.